Mu by'emizannyo Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Mwenda Mutebi w'okubiri omwana wa Muteesa asiimye n'alabikako eri Obuganda era abadde mu ssaza lye ery'Ekyaggwe ng'eno gy'atongoleza emipiira egy'amasaza ng'olunaku olwaleero Kyadondo eyambalaganye ne Ggomba gye bigweredde nga Kyadondo ewutudde Ggomba ggoolo 2 ku bwereere. Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Mwenda Mutebi w'okubiri asiimye n'aggulawo empaka z'emipiira gy'amasaza egy'omulundi ogw'17 mu butongole ezindira wali ku Fufa Technical Center enjeru mu ssaza lye erya Kyaggwe. Era tutandika okukuba engalo nga twaniriza Ssaabasajja Kabaka. Batabani ba kitunzi aba Ggomba be basose mu nsiike ne batabani ba Kaggo aba Kyadondo nga gye bigweredde nga Kyadondo ewutudde Ggomba abawangula ekikopo kino omwaka oguwedde ggoolo 2 ku bwereere. George Kizza yasoose okutebera Kyadondo olwo Kenneth Kimera n'abakubira ggoolo ey'okubiri mu ddakiika 5 zokka. Ggoolo z'ababiri bano ze ziwadde Kyadondo obuwanguzi nga baasemba okuloza ku buwoomi bw'ekikopo kino mu mwaka gwa 2008. Essaza lya Ggomba balwanye buteddiza okulaba nga bafunayo ggoolo okuyita mwana mulenzi Hamis Kafeero wabula tebibagendedde bulungi nga tekisobose. Empaka zino zaakuddamu okutojera ku lunaku lw'Essande nga Buluuli eyambalagana n'essaza erya Ssingo.